The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, wetwogera kati tuyinza okugamba nti congratulations omukulembeze waffe yalonda Bannayuganda omukulembeze w'abantu alabika nga atambulidde ddala okutuuka watuufu w'alina okutuuka era tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ku lwa Bannayuganda nabo bonna abatunudde okulaba nga tufuna enkyukakyuka ey'obuyinza bwaffe era nga tutwala obuyinza bwaffe nga bugenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'atutwala we watuufu, ate Bannayuganda bangi tubadde tulindiridde, tubadde tuyaayaana okulaba nga tutuukawo. Tuyenza nnyo pulezidenti waffe bwe bali kulembera mu kulwana kuno, tukusuubiza nti weewaawo bingi biganye naye ate tujja kuba n'eggwanga eddungi ery'enjawulo. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'atukwatiddeko, Katonda ng'ali wamu naffe, Katonda ng'atukulembedde, Katonda ng'atuwagadde, tuwali kitagenda tambulira ddala nga kigenda mu maaso. Era twongera okusaba nti abo bonna abaweddemu essuubi, abawulira nga baweddemu amaanyi, muganda wange, mukwano gwange bajja kuba bazzeemu essuubi ate era n'amaanyi. Tukkirize nti Mukama Katonda atukulembedde bulungi era atutwalira ddala bulungi, era tusuubire nti tugenda kufuna eggwanga eddungi erya Lundwa. Weewaawo plans nnyingi ez'okwagala omusaanyaawo naye naye tati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bane kansuubire nti muli bulungi, nze ndi bulungi, naye mpozi musikirize nteeka okulabula kwange wano ku vidiyo eno. Nsaba okulabula kuno kugenda eri bakomulezi mwenna mu nsi yonna, naddala abali Uganda, eri bafuuti soja, eri abakulembeze baffe, eri bakama baffe ku kitebe kuviira ddala ku president SG spokesperson, vice we n'abalala abatukulembera. Waliwo ka group ke nabagamba ak'abaana bali ku social media abeegumbuludde, abatandikawo embeera ey'okubanga bavuma okusabula n'okukakkanya abakulembeze baffe ne betusuubira okuba abakulembeze b'enkya, n'okubanga basabula buli muntu yenna ayagala struggle. Bigambo bino nsaba mubitereke, bijja bayambako enkya inshallah. Kano ka group kakola katya? Ate era nsaba okulabula buli muntu yenna asuubira okujja mu buweereza ebintu by'okwesimbawo oba kati mu kaseera tugenda mu kalulu, you like it or not, naye muleme okukozesa kaseera kano kunafu ya struggle. Oyagala kaadi, yes, gikole mu makubo amatuufu, kubanga zino kaadi za luno bakibagamba openly. SG agamba kigenda kuva mu bantu, genda ku ground okola obweyamubo eri abantu abagenda okulonda. Naye mulekerawo okusasula ssente nga muvuma bannammwe olw'ensonga mwagala okunafuya bannammwe balemerere okubeera nga bawazi kaadi okwesimbawo. Bano abaana bano kagulupu kabo ke bakola nga bagamba nti bw'okera ku mata social media yonna ngeri ku muntu omu onagamba ne gundi yayokyeza, gundi yawedde. No, bayaye baba basasuddwa kubeera nga bakuba omuntu oyo paka mugulizayo wakati. Naye omuntu yenna ayagala kaadi ng'osazeewo okozese bano abayaaye bakubira oponenti wo oba omuntu kompyuta gw'otya nti ajja kutwalako kaadi olw'ebirungi byakola ng'obakozesa bano enkya bagenda ku-exposinga. Ate era kino kibaga bino nga bagamba nti byonna byenjogera ngenda bayitira bulirizi. So mulekeraawo kuno okulabula, era omuntu yenna agenda okuddamu okuba nga akikola. So genda bano abaana tebasiima, ate batuukirira abantu baabwe, abakulembeze baffe agamba nange tulina kino, tulina ekizibu kino, tulina kino, ne babawayo kasente, nabawa kasente, nabajja buli namba yonna lwamumye sente lwamukyawo. So bano abaana bano omuntu abeegendereze mbagamba nti kuka gurupu kaabwe missoni yaabwe ku nafu ya struggle tebalina kyebongera ku struggle. Awakanya ebigambo byange, bano abantu bano abasinga wano bali mu nsi zaabweru, era buli muntu buli nsi wano okuvira ddala ku nsi ebere ya Malawi tulinayo chapter.
so tulina chapters nyingi buli blogger yenna wali obuli ayogera ennyo ku social media nga yeefollowa struggle balina chapters munzikireeta bya chapters zembagamba tindika kiko akanonyeza ebive mu chapters munzikireyo ku list yonna nga balina contribution yonna gye bali bakoze banga struggle sente struggle si bigambo nakuba nakasimu kamundalika kubanga mumanyira buli muntu bulumu zammwe struggle sente abantu basapozalize struggle abantu bawaddeyo abaana baabwe bawaddeyo bakyala baabwe abantu beesaddaaka buli kimu bali ku ground muli ku social media mubavuma sina activity yona kina nimbalabye mubanoonyerezeeko mbagamba nti buli muntu yenna waali kebeere ensi ya Malawi kebeere Burundi tulinayo chapter eriyo era buli musi mulimu chapter eriyo gobana abasinga ennyo okubanga bakuba buli muntu okera ku makya nga batukubira abantu gendayo ombuli activity yensi eyo baya chapter eyo bagera kwekalakasa betaga contribution betaga sente z'okuyamba wano sente za campaign ekyo muyina okumanya nti diaspora yasinga okuvamu sente zakabanga tusaposalibaka gondi zigende maaso campaigns kati bana bayaye bali mukuba ground bebakuba zi chapters bali mukuba zi ground bebakuba zi chapters bamanyi nti no buli kise wali amaanyi bamanyi nti amaanyi gasitoka gali wano bakubawo kati bano bapawuliriza kusooka obuyonjebo nti naye omuntu ono ng'ovuye video zino zatukolera buli kanaku ng'omaze oziteeka ku bbali activity kyendala gy'akola ng'ejjako ligimu akolaki abaana bafuna sente buli kanaku basaposalinga buli kanaku papasiri kubeera banga bamalawo struggle amaanyi so ndakusaba kusali wano please SG so spokesperson waffe Senyonyi ne vice please mudifendinga abantu bamwe eno tiimu yakunavuya kukasitola okkiriza nti goli safe n'ogamba nti ahanze SG ndi bulungi ahanze munnange waiso bani bakunjogerako ani agambye tibagenda kujja gyoli gwe bagambye nti Zahara Luyirika alina kyeyabakola kira kumajo babuuze nti Zahara yabakola ki gendo babuuze nti Namboze yabakola ki gendo babuuze nti Gundi Zaki yabakola ki n'abalabe bazze bakuba yabakola ki Shabibu Malezi yabakola ki nti gundi yagana okwata essimu katumulage nti ono katulage nti ono Zahara yagoba Sauda mu office mugende mbabuuze kiyamukola tekiriiwo niye just bayaye bakola gurupu kaabwe tigwe tuwe sente nze nkikupikire nze nkubulya n'omuntu okubeera okweziga mukwano gwa president nakimukubya nti tujja mukuba okutuusa nga president amwewaze mu respectinge bajenozi struggle n'abajenozi nga tebakwatikako nga bawaddeyo ebintu byabe bawaddeyo buli kimu kulw'eggwanga lyabwe okukyuka mulimu abantu baba bali mu struggle nga bafuna nga bagenda kuyingiza naye nga abasajja bagamba ffe twagala nsi kukyuka nga mugamanyiira kina bajenozi ba struggle babo buli kimu bakiwaayo ne bano abaana bafuna obutaala ne bululu ayo babeera waliwo ka TV waliwo kakuuka waliwo wano etaala akijja kwena kigere wali agenda kwebaka bagavumidde abantu okutumalako abantu ba struggle mugende ku ground musobola obikola mugende ku ground baki mubyogere mu bulungu wammwe ate mutekawo embeera banoonya nziruse badde bakwatidde wano badde bankutte balimba bateekawo iki kubeera nga mubawa sente so gwe yenna ali mukozesa ekino ekintu ng'okozesa bano abayaayo okukuba bannaabwe olwoba mwagala zikaadi ennaku zammwe ziweddeyo bannasitwago mwenna bacomrades please amawulire g'abayaayo bano bali social media musoke mugasengejje njagala nnyo musabule omuntu nga mumaze okufuna obujulizi obumala mubukuŋŋaanye mpuuka gafuka ntumukuŋŋaanye yenena bwati ne bagenda mu ofiisi mu meeting y'ekyama n'agaana okwekirina okukolebwa n'abeera expose timukolewe mutyo nimwe mutukubira abantu baffe bwe mutyo suba nekino kibagamba baganda bange nga mmaliriza bwe mutaaveeyo kwegatta kukuba gino misota gigenda tumala we like it or not saba Allah bankumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kirize nteeka okulabula kwange wano ku vidiyo eno saba okulabula kuno kugenda eri bakomrades mwenna mu nsi yonna naddala abali Uganda eri bafoot soldier eri abakulembeze baffe eri bakama baffe ku kitebe kuviira ddala ku president SG spokesperson vice we n'abalala abatukulembera waliwo ka group ke nabagamba ak'abaana abali ku social media abeegumbuludde abatandikawo embeera
ey'okubanga bavuma okusabula n'okukakkanya abakulembeze baffe ne betusuubira okuba abakulembeze b'enkya n'okubanga basabula buli muntu yenna ayagala struggle. Bigambo bino nsanga bitereke bijja bayambako enkya inshallah. Kano ka group kakola katya ate era nsaba okulabula buli muntu yenna asuubira okujja mu buweereza ebintu by'okwesimbawo oba kati mu kaseera tugenda mu kalulu you like it or not naye muleme kukozesa kaseera kano kunafuya struggle. Oyagala kaadi yes gikole makuba amatuufu kubanga zino kaadi za luno bakibagamba openly SG agamba kigenda kuva mu bantu genda ku ground okola obweyamubo eri abantu abagenda okukolonda. Naye mulekerawo okusasula ssente nga muvuma bannammwe olw'ensonga mwagala okunafuya bannammwe balemerere okubeera nga bawazi kaadi okwesimbawo. Bano abaana bano kagulupu kabo ke bakola nga bagamba nti bw'okera ku mata social media yonna ngeri ku muntu omu oyina agamba ne gundi yayokiriza gundi yawedde no bayaye baba basasuddwa kubeera nga bakuba omuntu oyo bakamubulizayo wakati. Naye omuntu yenna ayagala kaadi ng'osazeewo okozese bano abayaaye bakubira oponenti wo oba omuntu kompitata ogwota nti ajja kutwalako kaadi olw'ebirungi byakola ng'obakozesa bano enkya bagenda kuexposinga. Ate era kino kibaga bino nga bagamba nti byonna byenjogera ngenda bayikirawuliriza. So mulekeraawo kuno okulabula era omuntu yenna agenda okuddamu okuba nga akikola. Sogende bano abaana tebasiima ate batuukirira abantu baabwe abakulembeze baffe agamba nange tulina kino tulina ekizibu kino tulina kino ne babawayo kasente ne babawa kasente ne bajja buli nnamba yonna lwamumye sente lwamukyawa. So bano abaana bano omuntu abeegendereze mbagamba nti buka gurupu kaabwe missoni yaabwe ku nafuya struggle tebalina kyebongera ku struggle. Awakanya ebigambo byange bano abantu bano abasinga wano bali mu nsi zaabweru era buli muntu buli nsi wano okubyagala ku nsi kebere ya Malawi tulinayo chapter. So tulina chapters nyingi buli kuloga yenna wali buli ayogera ennyo ku social media nga yeefollowa struggle balina chapters. Muzikire ya chapters zembagamba tindika chika kanonyenze bive mu chapters. Muzikire yo ku list yonna nga balina contribution yonna gye bali bakoze banga struggle sente. Struggle si bigambo na kubona kasimu kamundalika kubanga mumanyira buli muntu bulumuza mmwe. Struggle sente. Abantu basaposatinze struggle. Abantu bawaddeyo abaana baabwe bawaddeyo bakyala baabwe abantu beesaddaka buli kimu bali ku ground muli ku social media mubavuma. Sina activity yona kina nimbalabye mubanoonyerezeeko mbagamba nti buli muntu yenna waali kebeere ensi ya Malawi kebeere Burundi tulinayo chapter eriyo era buli musi mulimu chapter eriyo gobana abasinga ennyo okubanga bakuba buli muntu okera ku majja nga batukubira abantu gendayo ombuli activity yensi eyo baya chapter eyo bagenda kwekalakasa betaga contribution betaga sente z'okuyamba wano sente za campaign ekyo muyina okumanya nti diaspora yasinga okuva mu sente zakabanga tusaposa ligaga gondi zigende maaso campaigns kati bana abayaye bali mu kuba ground bebakuba zi chapters bali mu kuba zi ground bebakuba zi chapters so bamanyi nti no buli kise wali amaanyi bamanyi nti amaanyi gasito gali wano bakubawo kati bano bapawuliriza gusooka ojjeko nti naye omuntu ono ng'ovuze videos zino zatukolera buli kanaku ng'omaze oziteeka ku bbali activity kyendala gy'akola ng'ejjako ligimu akolaki abaana bafuna sente buli kanaku basaposalinga buli kanaku papasiri kubeera banga bamalawo struggle amaanyi. So ndakusaba kusali wano please SG so spokesperson waffe Senyonyi ne vice please mudifendinga abantu bamwe eno tiimu yakunafuya gukasitola okkiriza nti gwoli safe n'ogamba nti anze SG ndi bulungi anze munnange waiswa bani bakunjogerako ani agambye tebagenda kujja gyoli gwe bagambye nti Zahara Luyirika alina kyeyabakola kira kumajo babuuze nti Zahara yabakola ki gendo babuuze nti Nambooze yabakola ki gendo babuuze nti Gundi Zaki yabakola ki n'abalabe bazze bakuba yabakola ki Shabibu Malezi yabakola ki nti mundi yagana okwata essimu katumulage oli katulage nti ono Zahara yagoba Sauda mu office mugende mbabuuze kiyamukola tikiriiwo niye just bayaye bakola gurupu kaabwe kigwe tuwe sente nze nkikupikire nze nkubulya n'omuntu okubeera okweziga mukwano ga president nakimukubya
tujja mukuba okutuusa nga pulezidenti amwewaze mu respecting ba generals. Twagenda ba generals nga tebakwatikako nga bawaddeyo ebintu byabwe bawaddeyo buli kimu kulw'eggwanga lyabwe okukyuka. Mulimu abantu bo bali mu struggle nga bafuna nga bwena bagera kuyingiza naye nga abasajja bagamba ffe twekye twagala nsi kukyuka nga mugamanyiira. Kina bajenozi basitoka babo buli kimu bakiwaayo. Niba n'abaana bafuna obutaala ne bululu wayo babeera wali waliwo ka TV waliwo kakuuka waliwo kati waliwo etaala akijja kwena kigere wali agenda kwebaka bagavumidde abantu okutumalako abantu basitoka. Mugende ku ground musobola okubikola. Mugende ku ground baki mubyogere mu bulumi wammwe ate mutekawo embeera banoonya nziruse badde bakwatidde wano badde evuga bankutte balimba bateekawo iki kubeera nga muwa ssente. So bwe yenna ali mukozesa ekino ekintu ng'okozesa bano abayaayo okukuba bannaabwe olwoba mwagala zikkaadi ennaku zammwe ziweddeyo. Bannasitwago mwenna bacomrades please amawulire g'abayaayo bano bali ku social media musoke mugasengejje njagala nnyo musabule omuntu nga mumaze okufuna